Maama Nakanwagi. Mbadde njagala tubeere bantu bakulu. Engoye ezimu ku myaka gyo wandibadde olekerawo zambala. Ate obadde oyagala nyambala bulijjo nga nyambala bwenzi. Leka naawe. Wandibadde olekerawo zambala n'oyambala bulungi ekintu kyonna kikubukala okuva mu nsingo paka eno wansi n'ogenda n'onaaba. Naye kakati naawe oyambadde obuntu bwo abaana abato otambule wano wonna nga banneiba bonna bakulengera. Eyo nkoloboze. Kanaawe. Kwegamba olaba nga sikyanyirira. Kanaawe tukule. Kyatandika ddi okuyisa obubi. Omwanda batoyomba mbadde nyambala bwenzi. Ebintu ebyo birina abantu bebinyumira kati. Birina abantu bebinyumira kati. Ng'omulaba ayambale n'anyuma. Tosobola binyumira ebyo Maama Nakanwagi. Tata Nakanwagi obadde oyagala nyambala ki? Waliwo gomesi Maama gye yatuwa. Ogenda mu kayigo k'ebweru. Yambala gomesi eri Maama gye yakuwa. Ogyesuuleko bulungi ogenda omala okunaaba okomewo ng'omukyalo ow'ekitiibwa. Naye naawe oyambadde ebyo tebikyakunyumira naawe leka. Tebikyakunyumira. Kwegamba nkaddiye. Ate okaddiye naye oli mu lusubo oli mu lugendo oyolekera. Tata Nakanwagi. Mbadde nina kye ŋŋamba. Kiriwo oba? Jamu tugende okukutteko omugongo. Ani? Gwe? Okukuta mu mugongo? Leka naawe. Emyaka gye tuwangadde ffenna emyaka 679 tuzadde omwana wa myaka 7 ng'oŋŋamba nti tukyalina laavu yegenda mu kiibu ne twekuuta emigongo. Eyo bikolebwa bano anti mugole anko mugole bakeefuna ne bagenda mu biyigo ne banaaba ebirala ne biggwera n'eyo. Naye kakati naawe emyaka 9 tuli ku lugendo tukyalina ezo feeling z'okwekuuta mu migongo. Olaba nga tokyasobola. Nsobola. Ate wakiri waningambye nti tugende tunaabe naye nze ntudde ndi mu ngoye weeyambudde ate ongamba kugenda kukuuta mu mugongo. Kitegeeza badde toyagala era. Kakati ate nno kyogereko Tata Naaka. Okuva wakomyewo kimanyi nti tonnanaaba jamu tugende tunaabe ffenna. Nze nazze nnaabye ndeka. Nina ne stress zange ez'Esudaani. Yafuna nkuntu.